odinga bo video obo. Yamuyiseeko omukyalo omukulu oyo. Kuba naye alina ebizibu bye bannange tulina ebizibu. Lwakuba bw'alaba omukyala nga azze akendeeza frequency gy'amukubirako. Kati omukyalo wabanga teyaliiwo nga biri byonna bitandika. Kuba kisooka omwana n'agakaaba gaamugwamu. Kuba walaba kataata engeri gye kalwana okudda mu bbaafu. Mama kamumanyi. Nze omwana ono we yagudde. Kuba omutima gwe gwali gugamba agenda kugwa. Kyade tekinnaggwayo n'agwa. Nade manyi bambi ayinza kubanga mu baana betumanyi bana abewaffe Ddala ne wanga omupayo oluyimu n'omugamba gamire n'akutunuulira paka w'omala okukkakkana n'odda mu muddu y'obuzadde n'akola ky'omugamba. Naye akaana wakakabanga ka myaka 2 ng'osobola okkakuba ne kalwayaana kadde mu bbaafu nga n'agwa ne yeesitulawo n'adda mu bbaafu ne kalaba nti nno kyekisobola okukataasa kyokka maama mukubi. Amumanyi. Kati kanzire wali mu banenya abakwata video zino. Omanyi ekintu ekyo kinyiizanga bw'okiraba. Yeah. Very disturbing. Omukyalo osologenda n'omukuba naawe ne bakusiba oba n'omutuusaako obuvune naawe ne bakusiba. Yeah. Because everyone bw'okalaba awo ssaawa ezo ka video yako buli omu agamba nnyinza omukuba ne mutta. Ne mala mukwatako omukazi n'akikola nga ndawe mukuba ne mutta. Ekyokuyasobola okuba nga eyamukutte already amumanyi. Yeah. Talina kyasobola mumukolera okuleka okumulikodinga ka video. Ekyokubiri abaana abalinga bwe bato bangi nnyo eyo. Era wali omukazi ssaawa zino ng'olina akaana kayinza okuba kakayinza basikako ng'omaze okkanaaza kali bweru empewo ekafuwa oli ku TV ondaba essaawa zino. Kakati ne baweeka call. Waliwo kati buno obufuka. Nakagamba fuluma ku 11. Eba wake up call. Eriyo yabadde akikola. So nze maybe okikola to a certain extent naye bwetaagawo proof ey'abantu bwe batyo. Kubanga justice y'abaana abo tejja kufunibwa. Oyo mukazi tolina kyosobola mukolako gwe ng'oli neighbor we. Ne wobalandiridde ne womugoba ku nnyumba era ojja mugoba ku nnyumba agende n'akaana era asigale nga akakuba. So nze ndowooza abarecordinga that is all they can do. Kibasobola okukola. Because man, ne ku police eyo olaba ku police tomala gatwalayo bigambo. Olumu nabo beetaaga obujulizi. Twayinako empalana ku mizigo. Nyinza okwagala kugobesa ku muzigo n'engenda n'enkuwaayiriza. Abantu bangi. Naye abantu abarecordinga nange sibalinaako buzibu. Bwe banga ye proof egenda ottaasa embeera. Mu recordinge. Abakazi mu barecordinge, abasajja buli abutulugunya omwana mu recordinge. Police ebeene mu bujulizi. Abantu basavinga mu bulamu bwa bulijjo nti omuzadde atulugunya akaana. Then ne bamaid bannange ate ne bamaid ne kusaidia bamaid ajoje ekiri badda ku baana ne babakuba. Kakati abakazi muyina ensobi eno muje mulowooza nti bw'okozesa omwana omutali innocent. Abaana abo teri kintu kiruma mwana nga kulaba bato banne nga bagenda ku ssomero. Nga ye tagenda nga ate yali agenda. Ne wabanga bazadde be baafa ne wabanga baakola ki. Kyobula nze ndowooza nti kyamakulu nnyo oba owuliranga oli comfortable nakukozesa mwana obaako essuubi ly'omusigamu. Oba bu weekend obeeko wogamba nti nja kukutwala osome ku lw'obulungi bw'omwana. Kubanga waliwo omukozi gw'obeera naye nga buli bwe mukoma omwana ataaguuse kugamba nti asiiba bamukubira mu banneiba. N'okeera ng'ettama limuluma. Ng'agalamiza n'osanga mu nnyumba mulimu n'emiggo. Maidi akuba mwana. So kidde eri abazadde buli kika kya maidi waba mukazi mukulu kyekimuleta mu bwa maid ku myaka egyo. Kubanga ekyo kimuleta ku bwa maid mu myaka egyo kiyinza obutamuleetera kuyisa bulungi mwana we. So n'abazadde then n'okukambuwalira abantu abo. N'obeerawo n'okambuwalira nateeka kugenda okulekera omwana. N'otakirowoozaako nti bino by'oleese omugambye agenda bikkakkanyiza kwani. Kale awo nga tuvuddewo ajja tukulusumu yakola bajja takuba kwanjula meeting ya